yimiridde ngenda mu kamotoka tulira wane mabega ebiwandiiko bibino okuyingira mu motoka ono naye simba bwati ku luggi nga sivaayo wabbali nga Kalangwa yalimu akamotoka ako mujjukire waliwo Primo Kalangwa olumu gye yakozesanga n'angamba yeegwe maganda nti eyanjogeddeko ku radio nti kaakati nze Kalangwa gwe wayogerako famire ya Kibalamu ogibiyita otya konzi sirina oli munnamawulire nti olina abaana nti biveemu eby'ettaka eryo tebikukwatako nandaga pisto ng'alina pisto ndi mu mmotoka eyiye. Okay, buterevu nkwaniriza gwe ali ku Focus TV olunaku lwaleero nabadde neesonye story ya mugenzi Kalangwa naye ate ne kano tekalekeka nsaba atulabe vidiyo eno eya munnamawulire bamuyita Matiya Kiwoloota. Matiya Maganda Kiwoloota ono awa nnyo oba investigative journalist y'omu ku baali banoonyereza ettaka era agamba nti omukulu yamugirayo pisto n'amugamba asalewo. Omukulu ngamba Kalangwa Moses omugenzi yamugamba asalewo ku bulamu bwe oba ogenda maaso n'okulondoola eby'ettaka. So kati ababadde bagamba nti maybe ebimu byakuwaayiriza Kalangwa ono. Nsaba tuwulire vidiyo eno babiri tumanye ekituufu kiri kikuba ono investigative journalist munoonyereza ku bintu eby'ettaka era ekimu kyali kigenda omussa kwe kulaba ng'akola oba okunoonyereza ku ttaka lino. Nja kukola vidiyo endala era eraga omutuufu ekigambibwa omutuufu eyavuddeko okufa kwa Kalangwa ono. Tugenda kuba vidiyo eno enkya ku Focus TV. Otherwise katulabe vidiyo babiri katuveekoko mukana Kalangwa katini just eddakiika ng'emu. Omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kituufu nti mwami Kalangwa yafudde. Uganda Police mukozese ogwonga omukisa okunoonyereza ku muliro mu 2016-17 ogwayo kyakatale kaffe ak'ejjinja abasuubuzi bangi maali yaabwe neekola ki neefa. Emyaka gye mmaze mu mawulire naddala nga nkola omulimu ogw'okunoonyereza naddala ensonga z'amataka abasajja bali babiri be nasanga nga mbatya olw'okuba nga basobola okukola ekintu kyonna bw'oba oyimiridde mu kkubo lyabwe nga balina gwe babba ettaka. Waliwo omusajja ng'alinga Kalangwa n'ono omusajja baagabana mu Uganda buli omu n'abeera sayidi n'omulala sayidi. Waliwo omusajja bamuyitanga Haji Kawolongojjo. Haji Kawolongojjo ng'afubutuka mu bitundu by'Emityana. Naye Haji Kawolongojjo yali mubbi ate nga mutemu ku lwa nsonga z'amataka wano ewaffe mu disitulikiti y'e Wakiso, mu disitulikiti y'e Mpigi, mu disitulikiti y'e Mityana ne mu disitulikiti y'e Mubende. That man was deadly. Haji Kawolongojjo. Kawolongojjo yalemaza abaana b'abantu n'abasajja ku mataka gaabwe ng'ababba. Kawolongojjo yatta abantu. Haji Kawolongojjo. Kawolongojjo nga toyina poliisi oba kooti wano Mityana, Masaka, wano mu Buganda w'owangula Haji Kawolongojjo. Lwakeera olunaku lumu Haji Kawolongojjo najja wano mu Lukwanga e Wakiso n'asenda amaka g'abantu nga poliisi tesobola kumugambako, kooti nga tesobola
yasenda wali bannalukwanga mujjukira yasenda abantu wano okulirane wa Professor Miro mwalimu omukadde omwe yafa pressure oluvannyuma Haji Kawolongojjo. That was over 2012. Bannange neewuunya bukedde lwaki olunaku lumu neteekako amawulire 2014-15 nga Haji Kawolongojjo afudde ate mbu yafa alaajana. Bannaye saakikkiriza. Haji Kawolongojjo yafa n'aleka ettaka wali ng'asenze abantu amenyedde amayumba gaabwe mu Lukwanga. Bwe baagabana oyo yali eno sayidi eno ng'eriyo omusajja gwe bayita Kalangwa. Nze Kalangwa mwebaza olunaku Kalangwa bwe yali alina omukisa okunzita Katonda yamuliko. Nina fayiro eno gye mulaba lino lyali ttaka lya musajja omugenzi bamuta George William Kibalama yali naggagga mu Kayunga nga yasinga okuba n'amataka. Omusajja oyo amaka ge gali wali mu Ntooke. Famire ye entuukirira nga balina amataka mangi naye agamu bagamba bagabbye. Bazze ku radio mbiteekamu nvuga emmotoka ngenda ku ttaka lyabwe ntandika okunoonyereza. Kalangwa oba ani yamusunako eyamusunyako be nabyogerako ku radio n'anoonyereza essimu yange n'agifuna. Bankubira essimu nga bannimba mbu nabo bantu b'Ekayunga balina ki balina ettaka nga simanyi nti abalabe be bali mu kuntwala e Kayunga. Tugenda ku faamu y'omugenzi George William Kibalama abantu b'ebbaale mugimanyi wali wansi ng'oyise ku Naikonto. Bano mbawadde olunaku bwe naava eno ngenda kuyitira awo. Nabasisinkana wano we twaziika Martin Yangume. Abasajja bwe mbasisinkana bagamba tuli wano tuli mu kamotoka bwe kati. Bayimiridde ngenda mu kamotoka tulira wane mabega ebiwandiiko bibino okuyingira mu motoka ono naye simba bwati ku luggi nga sivaayo wabbali nga Kalangwa yalimu. Akamotoka ako mujjukire waliwo Primo Kalangwa olumu gye yakozesanga. Nangamba yegwe maganda nti yanjogeddeko ku radio nti kakati nze Kalangwa gwe wayogerako. Famire ya Kibalamu ogibiyita otya konzi sirina. Oli munna mawulire nti oyina abaana nti biveemu ebyettaka eryo tebikukwatako. Nandaga pisto ng'ayina pisto ndi mu mmotoka eyiye. Ne mugamba konze mwami Kalangwa mukama wange ntegeera bulungi sinywa mwenge nkutegedde bulungi sikyaddayo kompadde omukisa guno. Bankumira mmotoka okumala essaawa egyo nenvaamu nenninya mmotoka yange nenvuga nenkomawo nenkubira famire eri nembagamba ensonga zammwe nempitira mu mukyala konze mbabuulire nti ensonga ennemye sikyaddamu kubanga Kalangwa ngenda omutuukako nga yawulira dda programu gye nakola ku ttaka ly'ebujowaalire nasuuza RDC Kapiteni Sula Serunjogi ekazi 20 ekintu. Banzanya akazannyo nentya Kalangwa era ettaka nendivaamu nengamba omukyala nze mbivuddemu abaali baleese omusajja oba atwale balemerako mu kulemerako wayita emyezi egyo 2 nempulira omukyala eyandeta missoni eyo nga yafudde bamuwadde butu afiiridde mu kitanda. Omukyala oyo abantu benaakulabye mumanyi mukyala Ntongo yali abeera wali emabega wa chachi ya pastor ya Bishop Butayi. Abantu ba UCC kanisa ekasubi mumanyi omukyala oyo yali mukulu mu chachi eyo yali ampadde omulimu okubataasa. Yalemerako obutwa gye bwava no one kubanga bwagenda okera ku macha ng'ava mu Sayina Jjovu. Kigambibwa nti baayisa ssente mu house gaalo. Yagaana okumpuliriza bwati we yagenda. Nze nategeera neŋŋamba era kyovula nga sisobola kwogera ku linnya lya musajja oyo gwe bayita Kalangwa. Jinja poliisi mutandike kati okuggulawo muguleewo fayiro bupya mutandike okunoonyereza ku muliro gwayo kyakatale k'ejjinja abantu baffe ne bafiirwa ebintu byabwe. I think it was 2016 2000 what awo omuliro gwayo kyanga nga waliwo embiranye z'ettaka
mu katale ako mbasaba munoonyereze emirire gyali mu myaka egyo mu Jjinja. Kalangwa abadde muzibu nnyo, ekibuga ky'Ejjinja nga kiringa kike. Abantu baife bafiirwanga ebintu, buli waayenda bwe bataawa olutalo ebintu birina okuya. Twogera ebigambo bino ng'abantu bafudde si lwakuba tulina essanyu, naye tubyogera mu bulumi obw'ekitalo nti twagalamu ababa basigaddewo mukyuke. Mutegeere nti tuli bantu bannammwe. Tetubyogera lwakubanga bano bonna Haji Kawolongojjo yali NRM kaada, ono Kalangwa NRM no. NRM erimu abasajja n'abakyala abalungi nga bwe bafa ffenna tunakuwalira wamu. Nze nabagamba nti nno lwaki alonda Nyakairima bwe yafa twakaaba amaziga. Nobo Mayombo yasooka tukaabya amaziga nga tukyali. Lwaki? Nyakairima lwaki yatuluma? NRM kati saawa eno God forbid ddala Ruhakana Rugunda asobola okufa. Nolaba abantu nti bazze ku kkubo basanyuka. Ruhakana Rugunda kati dokita yakola ki? There are so many. Talina woosoma nti Ruhakana Rugunda yakola kino. So twogera ebigambo bino tetusanyuka nti nno kinaye tubyogeramu abasigadde nga muli mu buyinza mukyuke oyokeza bizinesi z'abantu olw'okubanga oyagala awantu awo olemazizza osibye abantu abamu mubase naye omaze ofudde. Kati bagenda kukuziika muyiike ebinaze watwala ku famire ya George William Kibalama zonna. Ninzenwe Maganda Matiya Kyowolo otudde abayina obuyinza nga mukyali balamu mukyuse tetubalinaako bukyayi lwa Justin tuli NRM no tulina mikwano gyaffe bangi mu NRM lwakubanga bali upright. Mukole ebisaanidde. Nze sinnakkiriza nti omusajja eyansiba okumala essaawa nnamba yafudde. Namugamba muzeeyi siri kwogerako. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi